k'obusiraamu kwe kubangula abaana mu ddiini okusobola okubanywereza mu kukkiriza nga bayita mu kubasomesa. Olw'okukwatagana obulungi n'obumu bwe tubadde nabo mwe tugasse okusobola okubeera okusomesa abaana. Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa okufulumya ebigezo by'abasiraamu ebya IPL biyita eby'omutendera ogusookerwako mu ggwanga, olwaleero abayizi abaatuulira ku masomero ag'enjawulo omuli n'aba Fahad Spring Junior Ndejje bakedde kwebaza Allah olw'obuwanguzi bw'abatuusizzaako. Okuyita ebibuuzo obulungi ku Fahad Springs Junior School. Omu ku bayizi abasinze mu bigezo bino mu ggwanga lyonna agamba nti newankubadde ebigezo bino tebibadde bya muniino kyokka okwewaayo n'obumalirivu byamutuusizza ku buwanguzi. Olwali busi wangu ne bannange nabo beewaddeyo nnyo. Twafunye first grade zonna tewali mwana yakiseemu second grade. Tubeeramu okubitwala mu maaso. Abazadde baategeezezza nti kaweefube waabwe gwe baliko kwe kulaba nga bannyikiza eddiini mu baana baabwe, kyokka bavumiridde abayigiriza empisa z'obuyeekera mu baana abato nga balowooza nti okuyiga eddiini bagifudde bizinensi. Tufuukula tusomesa abaana baffe nga tubategeeza omwana alina okusoma ng'alowooza nti asoma bizinensi. Obusiraamu si mulimu. Era ono bakambutuusa ku bakulembeze bannaffe abakulembera amadiini buli obeera ng'osoma eddiini teguba mulimu ekireese obuzibu mu ggwanga. Buli muntu asomye n'abeera nga w'amaanyi mu ddiini agifuula bizinensi. Ibrahim Lutaya akulira essomero lino ng'ali wamu n'abakugu mu kubangula abaana eddiini y'Oluwalabu batubuulidde lwaki amakanda ku ssomero lino baasalawo okugateeka mu kunnyikiza abaana eddiini. Kubanga ekyamazima omwana atalina ddiini atawaanya, era mu kusobola okuyamba ensi n'okuzimba ensi enaddawo y'ensonga lwaki twasalawo tufokasinge ku ddiini ate nga n'ebyoluzungu oba ebyensi tetubisudde. Omwana abenga asobola okutambuza amagulu abiri. Eddiini yesigamu empisa, eddiini ereeta obuntu bulamu, eddiini ereeta obukwatampula, eddiini eteeka embeera y'obukakkamu mu nsi. Bano basabye abazadde okwongera okuyamba abaana baabwe nga babawa ekyobugagga eky'okubakuliza mu ddiini era ng'omuyizi ono asinze bamuwadde sseddume w'ente. Abaana bano mubakwatizaako ku bintu bye bazze basoma ku sayidi ey'eddiini, kubeera nti abaana mubakuumira ku ssala, kubeera nga basaala, bano kubeera nga balivayizinga ebyo bazze basoma, kusoma Quran, kubeera nga baginyweza, n'okubeera nti mubakuumira mu mbeera ey'obusiraamu bwabwe okusobola okubeera nti tutuukiriza ekiruubirirwa kyaffe. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina. BBS Terefayina amawulire gy'otobadde ekyuma ekisunsula